Bo abalokole b'ekkanisa ya Hope in Christ Bethel International Ministries bano bayisizza ebivulu mu kibuga eky'Namutumba nga bagenda okutuuza omusumba waabwe Moses Sula tumwebaze n'okujaguza emyaka 13 bw'ekyanga etandikibwawo. Emikolo gy'okutuuza omusumba tumwebaze w'ekkanisa ya Hope in Christ Bethel International Ministries e Namutumba gikoleddwa omusumba Captain Zefania Mukendi okuva ekiryandongo ng'ayambibwako omusumba Shadrack ano. Oluvannyuma lw'okutuuzibwa omusumba tumwebaze ategeeza nga yebali emabega wa Pulezidenti Museveni ku tteeka ery'okubira obufumbo oba kikulu ekimu. Ono ssaawa zino ali wano ali kwemoola ndaba kati gusajja gwandibadde wano. Gwandibadde gukola gutya. Era nekitiibwa ne bw'omwita omukyala entunula kikyala njogera kikyala ddoboozi kikyala kati mubasanga mu nnyumba mwena maloboozi gakuba mwena kitegeeza ki. Bannayuganda okwewala ssente z'abagwira eziriko obukwakkulizo benyigire emirimu egivaamu ensimbi. Oba baleka obuyambi bwabwe nga bubadde bulimu setaani babutwala ffe tugenda mu ggulu. Diso Densi Mukasa nga yakiikiridde RDC David Matende abadde omuganya mukulu asabye omusumba okusabira abantu b'Obusoga abatandika pulojekiti aye ne bazireka mu kkubo. Temaliza bintu wotambula wano just neighbor olaba wano enyumba teziriko plaster. That's a bad spirit, a spirit of incompletion. So mbadde ngamba LC5 ntino guno mwoyo mubi watugamba pastor balina okusaba tebamaliriza ki bintu. Kobera abantu baife nti mulina okola nga timwesigamye ku buyambi obubwa ku muntu owundi. Soma Frederick yakusakidde eggulire lino.